Yandoza kakati olwe Masaka lwalumidde sina kindi yatuusedde Kalungu. Bamututerero bamutute kumacha. Basimbudde kumacha. Basimbudde kumacha. So naye nga abalala nze nteekateeka weeziriza okugenda okusibula Eva. Abayimbi ba Federation ate nalina kirowoozeza we mbadde nnyamba kamanyi yamuwalire badde mungi ne mpita mutunde bwenti. Kati nadde mpita ku kyambuka ku hotel mutima ne gungamba bano we bava wano. Badda wa Eva. So abayimbi ba Federation bonna we bavuddeyo ne bagendayo ndabyeyawo ku Sindi n'abalala bangi kati so kompe kipaddeyo kiro ky'olwaleero. Bannange mwe bali kujjanjaba Lagu buli omwana kyakoze we balinyewe bali ddala naye Mukama bw'ati bwagezi ate ekyo tekikyuka kuggo nange bwe kigenda okubeera kitalo nnyo kitalo ddala. Abadde muganda waffe mu mbeera zonna ez'enjawulo nga tukolagana bulungi naye nga tulina mutawaana naye naye tusaaliddwa nnyo olw'okuviirwako Evelyn Lagu abadde mukwano gwa buli omu. Gumbula mirembe Eve tukwagala nnyo. Kwagaliza ekiwumula eky'emirembe manyi oli mu mikono gya Yesu Kristo. Tubadde nga tugabana ennyiriri ne tusaba ne tusinza Mukama Katonda waffe ffenna lyekkubo naye nze nkimanyi tujja kuddamu nkulabe in the name of Jesus. Kitalo ddala ekyamuyimbi munnaffe Evelyn Lagu kitalo no ddala era ngaffe abayimbi tulumwa timu fraternity yaffe omwaka guno tegunnagwako naye bannaffe bakola ki batugendako so tulina naffe okwebeereramu. Kizibu nnyo obutayongobera oba butakabira Evelyn kubanga Evelyn ye muntu abadde ayagala buli omu. Evelyn ensinga ekunyize obange eri ku side eringa etakkiriziganya naawe Evelyn abadde ng'abeerawo. Buli bwe ntulira mu message bwange ne Evelyn essaawa zino ne wemba ngamba bannange kangume nti Evelyn abadde tayagala tumwere nga tukaaba ku lulwe era ng'akugumya n'agamba nze sigenda kufa naye ne bwe nnaba nfudde bambi temukaaba abadde musanyufu nagumye omwana yatukubye endongo kati entondo tezikyatuyamba. Ffenna nange nabadde ku ttiimu ntondo naye ngenza okulaba byentondo wadde nnyongera zimba mutima lwakubeera yatuwangudde ekkololo ate nawana era bwe baleese ekyayi yamuwangudde yanywa ffe mutulaba tunywa bannange ono Sindi simanyi nakumanya era bale njagala okwetondera bakyali bange be twagenda nabo erugogo ne ekkololo ne mbagumya ne mbagamba tugenda kukuba Sindi endongo bamuddizeeyo mu bukutiya ne mbagumya ne mbagamba muwage tuli mu kkubo tujja bambi ne bajja nga bamaliridde mbeetondera okubawabya mbetondera okubasuula mu bizibu sirikiddamu baganda bange nange nali simanyi oba oyogera lwakuba ali awo ate kakati ate era ebyo bigenda ensi eba emanyi ki ekyogeddwa naawe era okimanyi muganda wange nange era omanyi ttiimu yange bulijjo sigikwekanga njogera naye munange omuntu wakusinga okitegeera muye yatukubye nentuuka nempula nga enduulu nkakankake ng'obulago busaakadde. Omuntu alina omusajja aba n'amaanyi ag'enjawulo era ekyo kituwa ekyokuyiga buli omu alwana afuna omusajja. Waliwo kaliko eyagambye wabanga olowooza osobola agante danana nawulidde ekyenda ng'omutima guve no gukka. Tukyalinayo akaseera bwate n'enju ebadde tweyimiridde ate ne Sindi yalaze enju kati byonna bize. Kize mu Luganda mama wo tekinyumye ndekanze patro yakedde yitamu sikiri tumalayo mama oche kibakeezo kola chesta atandikire muzuka n'ensonga tutwagala bintu byabakama fikira ku TV kyemesa kwogera sazo babera mu meeting zitiye tizigulu kikeza ku TV kukufulisa isamu ku bigambo byaffe n'omukulu akedde kuyisamu gani tugera ekigambo nnyoko nakubye munaga sayimu wacho yogedde ekigambo ekyo ku TV ya kabaka ekyo kyenjogedde kati kirava kunkubira simu neno timu yabadde ne Queen Kama yabaddewo yagambye ate soko mpe Queen Kama nga mass media mutuwadde mutu